Ekigudde mu State House kitiisa. Abantu bali mu maziga meerere. Wabula ng'ate ne mu ggwanga lyaffe abantu bali mu kukaaba okufaako obufi olw'ebikwekweto ebigenda mu maaso mu kumenya amayumba g'abantu nga tebamaze kubayiririra. Wabula abamu bakitadde ku bantu abazze basaasaanya olugambo ku nfa ya Janet Museveni. Era nga bangi balabikiddwako nga bagamba mbu yandibanga omukulembeze ali mu kwesasuza abo bonna abaajaganya abaakuba eŋŋoma abaakola obutambi nga basuusuuta Katonda nga bamwebaza okubagirawo omukulembeze Janet Museveni mukazi wa Yoweri Kaguta Museveni. Wabula ng'ate abalala bagamba era byandibadde byakubaawo kubanga byaliwo kuva dda. Tukijjukire nti nno waliwo emyaka awo mu 20 we baamenyeranga amayumba g'abantu we babajjangako wa we bakolera abantu ne bakaaba obubbi ne bweyongera ne wamerukawo n'abantu abayitibwa bakifeesi we baavawo ne wabalukawo ekibinja ky'ababbi kye bayita boda 20 nga bano batematema abantu batta abantu nga we kiri olunaku olwaleero nti olw'ebbula ly'emirimu mu ggwanga lyaffe erisusse nga n'abadde balina we bakolera babajjeewo babagobyewo ate kati obubbi bungi era we ziwera ssaawa 4 teweetantala naddala eno gyensula bakutematema ewatali kubuuza oba okutte essimu ya bbeeyi oba okutte kabiriiti oba okutte katooki omubbi agenda kutematema ewatali na nsonga. Kaakati nno waliwo abatematema nga babagamba nze sikutema olw'okuba nti olina kye neetaga nkutema olw'ensonga immwe temwagala kukyusa immwe mwalonda bubi nga y'ensonga gye bawa. Ffe tetumanyi ggwanga lyaffe gye liraga. Era mwenna abakoze obutambi obugamba nti nno Janet Museveni yafudde mwandibanga mmwe mutuviiriddeko nabwe. Waliwo n'akatambi akalabiseeko ku mitimbagano omukyala atamanyiddwa iwa gy'abeera atamanyiddwa mulimu gwakola naye nga alaga muddugavu. Ffe nga tetumanyi oba waffe Munnayuganda oba ali eyo mu nsi eyo gye bamuzaala yavayo n'akola akatambi n'akakasa ensi yonna nti ate mutawaana kuwuliriza bigambo byonna kuva mu wantu walala wabula mubijje ku nze ng'era atugamba mbu Janet Museveni mufu. Ekyo nno kyanyiiza omukulembeze w'eggwanga n'avayo n'abagamba mugenda kukiraba n'avayo n'agamba mugenda kukirozaako n'avayo n'agamba agenda bakolako emikolo nga mwemuli okukwata n'eyatandika okukola amawulire ago. Wabula ng'ate ne Honorable Sewava Joseph Mukasa yavaayo n'ayogera ku nsonga zino era mu katambi ke yagamba kineeno ekikolwa kya mpisa mbi ky'abantu abatali bayivu ky'abantu abatalina empisa ky'abantu abatatya ky'abantu abagwagwa okuvangayo ne musanyukira omuntu ng'afudde. Era n'agamba nti nno buli muntu yenna ayina ekiseera w'atuuka n'afuna obuzibu mu bulamu bwe obuzibu olw'ebirwadde ebyenjawulo oba n'ofunamu obuzibuzibu obutetenkanya obulamu bwo. Wabula ate Abannayuganda bagifuddenga kujaganya buli muntu omu ow'amaanyi waafuna obuzibu nga bo bavayo bakuba eŋŋoma. N'avumirira ekyo ekikolwa n'agamba kikolwa kikyamu nnyo era n'agamba nga ye special chief envoy ow'omukulembeze w'eggwanga President Museveni genda ewa Kabaka aloope ensonga zino ng'aloopa mu Buganda Kingdom ng'ategeeza Kabaka Abannayuganda nga we begguliddewo okuba nga tebalina empisa naddala omugigi gwaffe guno oguliko. Honorable Sewava yakola akatambi ako nga yennyamidde nnyo era n'agamba ekikolwa eky'okuvunaana oba okkangavvula abo bonna abaavuddeyo ne babika Janet Museveni abo bonna abaavuddeyo ne bakuba enduulu ne basanyuka nga balaga nti ekintu ekikolebbwa kituufu bonna basimbibwe mu mbuga z'amateeka babeere nga bakangavvulwa n'abalala bannaabwe balabire ku bo
osanga banaddamu empisa. Kakati wano wembuliza nti gwalaba akatambi kano bino obirowoozaako ki? Ebigenda maaso mu nsi yo obitegeera oba tobitegeera bulungi? Oligenda okudda eyo yonna gye walaga, oba oli bweru, oba oli wano, oba oli ddawa, nti kino tekiriiko awagira gavumenti eriko n'atagiwagira, ffenna kitunyigiriza lumu. Bw'ofunanga obudde ng'oyina essimu yo, naawe beerako ekintu ekimu ky'oyogera, ekigambo ky'oyogera, osanga banaatuulya mangu nga tuli bangi, naye munnange tuli bubi. Abantu bamenya we basula, abantu bamenya we bakolera, bamenya amasomero g'abantu, ebizimbe by'abantu nga tebamaze nabbayiririra. Wano we ŋŋambira nti amateeka gano agaaleeteddwa, yes gaaleeteddwa malungi nnyo, gasobola okuyambako ku nkulaakulana y'eggwanga, naye baagaleetedde mu kaseera akakyamu, ate ganyigiriza nnyo oyo omunaku atalina waakulaga. Yenze Sheila Adita abakoledde akatambi kano, njagala twesisinkane mu comment section nga ggwe omuna Uganda ompa endowooza yo ku butambi nga buno tugenda kukola tutya, omunaku agenda kugenda wa? Embaagala nnyo.